Yiina ebbaluwa yange ey'okubiri ey'olukale gye mpandiikidde omwami Tamale Mirundi Junior olwaleero ku bbalaza nga 3 Mutunda wa 2024 ku ssaawa 9:30 ez'ekiro. Ebbaluwa eno bw'eneeba eremereddwa ku mulundi guno okutuuka, koopi emu ngiweerezza omukulu Isaac Katende adduka nnyo omukutu gwa Kasuku Live agimuntuusirizeeko. Muganda wange Junior, nina ennyiika okuddamu okukuwandiikira ebbaluwa ey'okubiri olw'ebirowoozo ebimpalabanya mu matumbi g'obudde gano ng'obunyonyi bwe bwefuze wabweru. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Ng'otula okuneegaana ne mbakamu ekkalaamu, nsinzidde wange eno ku gganda lya ssajja mu kiro kino mu constituency y'e Baamunaanika mu ssaza lya nnyinimu ery'e Bulemeezi. Kulamusizzaako nnyo omuganda wange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne nkwebaza emitonotono gy'otuusaako engalo ebiro bino, ne nsaba Katonda okwongera okutugumya olwa mukadde waffe yatuva ku maaso, ate naye bambi ekkubo lyali tegulemu emisanvu. Muganda wange, ebbaluwa eno egoberedde ginne waayo yagikulembera, gye nawandiika ne nkuweereza nga 14 Muwakanya w'omwaka guno oluvannyuma lwa mukadde waffe okutuva ku maaso. Wabula nkusaba bw'oba owuliriza ebbaluwa eno, giwulirize budde bwa kiro ng'oli bw'omu mu kafo akasirifu, si kulwa nga bakutaataaganya ne bakugamba akugamba kyoyo. Mbadde sinnafuna mbeera empalabanya kuddamu nkukubakira kkalaamu, naye engeri emyaka gyaffe kekiri nti gikwatana, nsikasikanyiziddwa embeera y'abakulu mu luggya mw'osibuka okubinaanikamu engatto bagende beemenya eri Mmengo okutereeza erinnya ly'olubu olutuyunga ku bbaffe. Wabula akataayi kaabadde tekannasala ddembo, omuzzukulu mu luggya n'okomba kwegolola ze twesala, n'ogaana okukkaanya n'okwetonda okwakulembeddwamu ow'oluggya olukuyunga ku nsibuko, nga gw'ogamba tojja kulya lukwe mu kitaffe eyawummula. Mu bbaluwa ey'olukale esaasira obulwadde gye nawandiikira mukadde waffe Tamale Mirundi Senior, simwogeddeeko bubyawummula emirembe, ng'ennaku z'omwezi 25 Kasambula w'omwaka guno, nasanyuka nnyo olw'akasimu ke yankubira ng'avulubanya akamwenyu, mwe yampeera ebigambo ebitalisanguka mu matu gange. Yeebaza nnyo ebbaluwa eyo gye nali muweerezza era nankubiriza nti ng'omugigi gwaffe tulina okweyubula ffekka na ffekka okweteerawo emikululo ligase ezaffe mbu kuba bo bakuze. Yayongerako na kino mbu enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa, yayogera ekyo kuba yali tafunangayo bbaluwa mu bulamu bwe musaasira bulwadde nga nkolosoofa, era yawunzika ccepe mu ekyo azinnaanise. Yambuuza kye nasoma ne mugamba mbeera z'abantu beppo n'amawulire, n'aŋŋamba ye gundi ng'ofuuwa Oluganda, yankuutira okwongera okwenyumiririza mu lulimi lwange, eggwanga lyange n'ekika kyange, mbu kuba mu ebyo Katonda mwasinziira emikisa n'atugabanyiza. Kyenva mwanukula ng'eno bwe muwerebye ekitiibwa nti muzeeyo oluusi ng'ate otaakako eri Obuganda. Yanziramu nti mwana wange kola ky'olaba ekituufu, tokola nga Mirundi bw'akola. Muganda wange Junior, mu bbaluwa gye nakuweereza ggwe mwene nga 14 Muwakanya w'omwaka guno ng'ekikubagizo olwa mukadde waffe oyo okutuva ku maaso, ku muko gw'okubiri ekiba ekyokusatu nakugamba nti Sseruganda oyingiridde ensi eyogerwako ng'omutali kyejo. Nayogera nti otogamba nti oba nali nkumala mu maanyi, naye bakadde baffe abo zibeera nnyo emmundu abatuteerawo gaadi mu bulamu buno bwe tusobya. Nasaba nnyo Katonda bbulaaza akuluŋŋamiza entegeka n'embeera ze ezinaddirira oluvannyuma lw'amasanja, kuba ezivaamu omukulu zangaala tezeeyibaaza. Nasaba Ddunda akutangira emiteeru dadi waatali kutaasa. Muganda wange Junior, sinkola yange okweyingiza mu nsonga za famire, naye engeri gye kiri nti buli kimu kikolwa mu mawulire, nfissizaawo akadde nkubagireyo ebbaluwa. Siwakanya ndowooza yeyo okuwakanya apoloje, kuba tususse emyaka 18 egyesalirawo ekituufu, era tokitwala nti ebbaluwa eno nkuwabula oba nkuwa mageza, naye oluusi ensibambi edibya mutere munnange. Nze nina okukkiriza nti oli musajja mugezi asobola okunywerera ku kiki ky'okkiririzaamu nga tojolonze balala, tovodde balala omuli n'ab'ekika kyo oba oli awo abaakulondera erinnya, ate bwe kyatuuse ku Katikkiro asaze ensonga okuzituusa ewa bbaffe,
ow'omu mbuga n'otuuka n'okumubbisa amayembe, obudde bwe nandimaze nga nkuwaana nkusunga, ŋŋambye siibe nga bali, nze kankubagira ebbaluwa y'omukwano. Muganda wange, tusaanye tukimanye nti omusaayi gw'Oluganda gusingako n'eddiini, anti nsobola okukeera enkya ne nkyusa eddiini, naye ndagirira wa Katonda gye yatuuza olukiiko n'akubuuza nti mwana wange nkugabe mu kika ki? Ne bw'ogaggawala ng'essigiri okumisa ssente, mpozzi maama waffe nga yatuwabudde we tubula, tolyesangulako musaayi gwa nkima kikafuuwe. Bajolonza abakulu mu kika abakuyunga ku nsibuko, nange bwe nabadde ntudde emmere n'ennema amagaaya. Bano abakusuuta nti mwana waffe vumavuma yongera, kwata byange lwalayikisi bakusunga busunzi, onooba obbidde mu ddubi ng'ate be bamu be bakusekerera. Ye ggwe wali otudde awo ne weebuuza ekibuuzo nti bonna bakukyaza oyogere by'olowooza. Ani yali avvodde abamuzaala wadde banoonya vyuzi? Ekyo nno kibuuzo Sseruganda kyeyanukule. Sitera kusala gwa kawala ogw'akalenzi ne sigunaayiza. Muli ntuula awo nzenna n'envuluba n'ebibuuzo nti abaategese okwetonda eri Obuganda lwaki baalinze muzeeyi kufa ne balyoka bamanya nti gutusinze? Ekyo nakyo kibuuzo ekikyambuza ayanukula. Saagadde neefuule mutuukirivu asalira abagenzi emisango, naye era tekiŋŋaana kujuliza byafaayo bye tuzze nga tulaba. Naddala mukadde waffe oyo olwo yajolonga Ssaabasajja Kabaka ng'akyaddeko ewa Kasujja, era nja kuba nkulimbye singa nnokolayo amannya g'abantu 7 abajolonza omutanda ku mikutu emitimbagano, muzeeyi ne simujuliza. Kituufu ng'abantu tusobya bulijjo era twenenya, era n'obutakwatagana bubeerawo mu bulamu buno mwe tuyita. Bw'atyo mukadde waffe bw'aba yalina obuzibu n'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nga babiri, ninamu endowooza nti abakulu abeesitula okugenda embuga tebeesigama ku Waakitiibwa Charles Peter Mayiga yekka ng'omuntu, wabula baasikaasikanyizibwa nnyo Iyafeesi mwatudde nga Katikkiro. Muganda wange, Mengo gy'olaba eyo si Bulange era si Mayiga, kuba enkya Oweekitiibwa Mayiga beena asiima n'amuwummuza Ddamula n'agikwasa omulala ne bw'abeera nze, wabula Mengo y'entabiro y'omusaayi gw'Abaganda ogutalina abuuka, era bangi abazze bagyeriggyamu nga jjuuzi n'omu yawaŋŋangusa bbaffe n'azaayirayo twamuddiza mu miranga. Yasuubira nti atumaze, kumbe eŋŋoma bw'enunudde evuze. Oluvannyuma lw'emyaka 27 Naggalabi yawuuma, naguno gujjwa Buganda yiino ekyatudde. Nalabye akatambi wano ng'oyabulidde olukiiko lw'ekika mu kuteesa, bangi era ne babisaasaanya mbu baakuwanduukuludde ku nsibuko, wabula nvumirira nnyo oyo yenna eyatadde akatambi ako akakulaga nga musikaŋŋana ne famire. Ekyobulabe ennyo eri emirembe gy'omusaayi gwammwe ogugenda okuddirira, eriggwa agobaganyizibwa n'abo abakugobaganya. Ekyo sijja kukirwako okuba osobola okulya era n'onywa, naye buzzukulu bwaffe obuliddawo nga tubuze, ndiba nnwanagana ensinga ekyusa enzira y'ebbaamu. Bano abakukubira enduulu nti ogiwadde omuliro, be balisooka okukulekawo, buli omu n'adda ku nkondo ye. Muganda wange, saagala ogambe nti ng'owandiise bingi oli mu kulaama, naye nga bwe nkubira ebbaluwa yo ngikomeke, nsaba weefumiitirize ku bigambo bino kuba mbiwandiisizza mukwano, olowooze ku mikisa gy'emirimu egiyinza okukeewa. Eyakuteeranga y'akabega mukadde waffe yazaawa, kamwa kabi okimanye nti ke kassa Siroganga. Bangi abakulaga amannyo nga munda bakusunga, n'empala n'eyo ensikire muzeeyi egigye yagikola. Lwaki tetwezza obujja nga bwe twegayirira eyatonda? Mukadde waffe amutusaasirire tamulamuza obusungu. N'asanyuka nnyo singa tonnyanukuze busungu, era onsaasire nze ow'embwata okuwandiikira ow'enkima. Naye nkugumya nti buli famire erimu ensonga ezigigobaganya, batudde ku nkato bangi basula mu kuteesa. Era naawe nkusabira nnyo mufunemu enteesa, weemenyotte ku bigera amalala tegakuwamba, kuba omwana takula mu maaso g'abakadde be. Awumule mirembe mukadde waffe Yozefu Tamale Mirundi Siniya. Nze Maseruka the Poet.